Mugamba mutya mumwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero waliwo abakyala batera okunsaba ku ddagala lya bakasitoma. Omukyala omu walina bakasitoma nga bangi mu kutandika nti kati bagenze bakendeera. Eddagala lino lijja kuyamba gwasiika chipusi. Ekyamazima taaba ono mulungi nnyo ku bakasitoma. Ekisooka ly'eddagala eryangu ate ly'eddagala erisookebwako naddala mu abali mu bizinesi bwe zityo. Ng'osiika capati, oli wa woteeri, oli wa chipusi, okugamba ng'osiika buntuntu obwo, paani, sumbuusi, ebintuntu ebyo ebiriibwa. Eddagala lino taaba ajja kuyamba okuyitira bakasitoma. Bakasitoma ogenda kubeera nabo bulungi nnyo. Obuzibu bwe mulina musooka kufuna buzibu ate ne mulyoka munoonya eddagala. Bw'oba olina bakasitoma ng'obalaba bangi bajja bayiika, beera ng'obanyweza ate oyongerezeeko n'abalala. Buli w'obeera ne bakasitoma ng'obalaba bangi ate gwe osaanidde ddala okukola eddagala lino. Funa taaba bulungi nnyo, beera ng'omukolamu ensaano, munyigeenyige omukolemu ensaano. Buli w'okuma essigiri eyo gy'ogenda okusiikirako chipusi oba kw'ogenda okuteeka essefuliya gy'ogenda okufumbiramu emmere oba enva, eba ekintu kyonna ky'ogenda okubeera ng'osiikirako, sooka omamiriremu ensaano ya taaba. Ng'emaze okukwata essigiri eyo, beera ng'omamirirako ensaano ya taaba eyo. Gimamirireko nga bw'oyita bakasitoma, bayite mpolampola, yogera mpolampola. Ogambe nti bakasitoma mwenna mutambulukuke nga mujja, mwenna mwanguwe mutambulukuke nga mujja, mutambulukuke amagulu ago mujje mugule byentunda oba mujje mugule ebintu byange. Ekikulu kya byonna kumanya ngeri gy'olina omulaamirizaamu taaba ono, beera ng'okikola gw'alina bakasitoma. Fuba okulaba ng'oyongera okunyweza bakasitoma abo n'okubeera ng'oyita abalala babeere nga bakugulako. Tolinda kumala kuggwaako. Bwe buzibu bwe mulina mu abantu ababeera banoonya bakasitoma. Mukama wakuyamba omulimu gwo nga wakagutandika n'otandikira okufuna bakasitoma, beera ng'oggumiza, beera nga obasika, beera ng'obalemera, beera ng'obanyweza ate nga bw'oyita n'abalala babeere nga babeegattako. Kati eddagala eryo erya taaba kkulu nnyo, lijja bayamba. Mu abasiika obuntuntu obwo, abafumba emmere, mubeere nga mukozesa ku ddagala eryo erya taaba. Ly'eddagala eryangu ate nga likola. Olumala okkuma essigiri yo, gwe kwata ensaano yo mu ngalo, beera ng'oteeka ku ssigiri eyo. Omukka gunyooke nga bw'oyogera. Bano abantu tebajja kukitegeera nti onyookeza ddagala, bajja kusuubira nti okuma ssigiri. By'okumisa bye biwunya. Mukitegeera abantu bangi nnyo bakozesa taaba oyo mu kuyita bakasitoma. Bangi bemmanyi ate era nga bakasitoma babalina. Naddala abo abali mu bizinesi ezo ez'ebyokulya nga woteeri, capati, chipusi, bakozesa nnyo taaba oyo. Ekyo nkibabuulira, nammwe mugezeeko mumukozesa. Bwe kityo bwe kiri. Kambaye WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku nsonga eyo. WhatsApp namba yange eri 0778737 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwe bali kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi, mweraba.